Nze Namwanje Joria, Miss Tourism Goma, Miss Tourism Kyaggwe second runners up, era nze Miss Tourism Best Talent Buganda. Nze wano okwebaza era nga nkoola abazadde abali eyo muleeta abaana bitabe mu mpaka zino. Era mwebale kuleeta bano betulinako leero, betubaddeko nabo leero wano. Nga temukomaawo musigale nga mubawagira mu bye bakola, mubawa amaanyi okubanga beeyongerayo. Bino ebintu bye tukola birimu bingi ebyokuyiga ng'empisa saako n'ebikwatagana ku bika byaffe ng'Abaganda. Nsaba mwenna abakulembeze ab'enjawulo abali eyo abandaba mujje muwagire empaka zino mu ngeri yonna gye muba musobodde. Era nze nga Miss Tourism Best Talent byonna bye nayitamu nafunamu talent yange gye nalaga abantu ey'okusiiga ebifaananyi, nabeera nga nfunamu omuntu mu audience eyampa ekifo kyentuniramu ebisiige byange. Era n'ekirala ne bagula n'ekifaananyi kye nasigako olunaku. Kale nafuna kye neeyongerako kubanga ekyo saakisuubira naye nakifunira awo. Obanga totambudde n'ogezaako okunoonya okumanya, tosobola kweyongerako. Bannalulungi baffe be tulina leero mbaagaliza buwanguzi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Olaba be bamu abawala beeteekera empaka z'abannalulungi b'obulambuzi mu ssaza ly'e Kyaggwe ezigenda ku ennaku z'omwezi nga 8, era bano nga baweerawo nga bagamba kuno empaka bagenda kuziwangula okulaba nga beetikka engule ey'e Kyaggwe bagende bavuganye mu mpaka za Buganda yonna okulaba nga baleetera obuwanguzi essaza ly'e Kyaggwe. Kale gwe Munnakyaggwe weesunge empaka zino ezigenda okubeera ku Gavana Hotel ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokutaano. Okukiikirira bannalulungi mu Kyaggwe District kuba Miss Tourism and Culture mu Kyaggwe mu Mukono District, nga nsuubira okukwasaganyiza awamu n'essaza lya Kyaggwe tutumbule ebitone by'abaana nga fashion and designing omuli culture wears mwe tugenda okuleeteramu ebyokwambala ebyobuwangwa okubeera nga abantu basobola okubeera nga bebakozesa mu mikolo mu kwanjula buli kimu kyonna kye tukola tetwagala okubeesingirako mpozi n'ekirala osobola omaketinga n'okukuza ebyobuwangwa byaffe wano n'ennono Buganda yonna. Nga tusuubira tukwasaganyiza awamu tujja kufuna ekisinga mu Kyaggwe nga ly'essaza erigenda okusingamu abantu abambazi by'ebyobuwangwa n'ennono okubitumbula wano mu Buganda. Nakazi Erina biridde mu ggombolola lya Naggojje Musaale nga nzize okukiikirira ab'essaza ly'e Kyaggwe mu competition za nnalulungi ow'ebyobulambuzi. Nsuubira obuwanguzi nga Mukama ye mubeezi wange. Nzize okukolesa ekitone kyange n'okuinspiringa abaana abato bangi. Ndi musawo wa Bisolo, nsomera Bukalasa Agricultural College. Era nga ndi mweteefuteefu era nga nkimanyi ngenda kuwangula empaka zino eno kuba neetegese bulungi era nga sala zammwe zokka nviiridde Namataba Town Council mu ggombolola ly'e Naggojje. So biki by'osuubira mu mpaka zino? Byensuubira mu mpaka zino ekisooka kya byonna ngenda kusuubiramu okuyiga, okumanyikwa n'okutumbula ekitone kyange kye nnina. Nkimanyi Uganda gye bali eyo abaana b'e Buganda gye bali balina ebitone babituuliridde kuba tebamanyi ngeri gya bikozesa oba tebamanyi wawatuufu wakubiteeka. Naye kyemanyi ngenda okuva mu zino empaka nga funye engeri gy'okukozeseramu ekitone kyange okukitumbula n'okukigabanako n'abalala. Abategesi b'empaka zino bakuumiddwamu Eric Ssekabembe akola ekitongole ekyobuwangwa n'ennono mu ssaza ly'e Kyaggwe. Agamba buli kimu kiri waggulu mu ggiri eya waggulu ennyo okulaba nga empaka zino zibeera nnungi nnyo era Bannakyaggwe basaanye okuzijjumbira n'ennaku z'omwezi nga 8 okulaba ani oyo anaabyakikira essaza ly'e Kyaggwe mpaka z'abannalulungi ow'obulambuzi
nti nno tulina okukola Nalulungi w'omulundi guno obw'omuggundo era nga mu nteekateeka zino bannange Bannakyaggwe Nalulungi wa Buganda ng'enteekateeka nga we ziri omwana afunamu self confidence abaana tubasomesezza naye tulina okubayigiriza ebyobuwangwa bwabwe byebyo ebibeera mu bootcamp omwana asobola okuba nti yasomera mu Kisulo omukisa guno ogwa bootcamp gumuwa ekyaganya okulabika nti nno agenda kulambikibwa bulungi nnyo agenda kumanya obuwangwa bwe n'ebyafaayo by'essaza bye ne Uganda okutwaliza awamu ne Buganda era nga mu nteekateeka eno amanya ebyobulambuzi ebifa mu ssaza kino kimuyambako okumuwa platform okulabika nti ensi yonna egenda kumweyoleka nti kitone kye kyalina kiki ekisobola okwalibadde okumwongerako ku magezi gali gafunye mu university mu ssomero mbakubiriza Bannakyaggwe enteekateeka eno eriwo nga 8 mbasaba mugyenyigiremu mujje mutuwagire ate mubeere ku mukolo guno amakolero gonna Bannakyaggwe abantu Ssekinnoomu mbakubiriza omukolo guno gwetaagamu ssente nnyingi ate gwetaaga okulanga buli omu agumanye Nalulungi si kwemulisa wabula Nalulungi omwana oyo nga tumugjamu ebiri mu mutwe gwe ekitone kye ate asobola okweyongera ku magezi ge yafuna mu ssomero era y'ensonga lwaki tubeera ne Mama Bootcamp oyo amuyamba okumulambika obulungi era tusomesa bingi nnyo mbasaba bano abaana bazze okwewandiisa naye nga okwewandiisa kwa leero ensonga enkulu gye tujjayo empisa ze tukulembeza tubaveetinzeemu era abalala tubazizzaayo si lwakuba nti tetubaagala naye empisa kubanga interview kyekintu ekikulu. Erinnya nze Ssentongo Salibazityakezaala nze mumyuka wa ssentebe wa Kyaggwe Tourism Board era nga Kyaggwe Tourism Board empaka za Nalulungi omwaka guno guno kubeera ogwokubiri kuva ku luli olwasookera ddala mu Kyaggwe tweteeserese bulungi nnyo kubanga wano gwe mutendera ogusookereza okusunsula abo abagenda tukiikirira ku mupaka eza mu Buganda naye ku mulundi guno tuli beetefutefu nnyo ng'abaana boogedde n'abalala abatali wano tweteeserese bulungi nnyo okulaba nga tuleeta abaana omutindo twagala okukubiriza abazadde bonna mu ssaza lye Kyaggwe nga tubasaba mutuwe abaana bajje beetabe mu nteekateeka eno kubanga tekikoma bukomi wano waliwo omukutu gwe tubayisizaamu okulaba nti babeera bulungi mu ggwanga neyo yonna gye babagenzi n'olwekyo twagala okubasaba abazadde mwenna mu Bwakabaka bwa Buganda tuweereza abaana twagenda okugirira mu nteekateeka eno empaka zino za nnaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano gwe mwezi ogwo ogujja naye nga enteekateeka nnungi nnyo n'ebintu birala bingi nnyo. Nyensawo bazijjeko no mukozi gamba